أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ekyokujjukanya kyaffe ekyolwaleero biidhnihi tabaraka wataala tujja jijja muteeka tugenda kusomayo aya emu. Allah tugamba mu Qur'an al-Karim nti mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliyaa kamathali al-ankabuuti ittakhadhat bayta wa inna awhana al-buyut la baytu al-ankabuuti law kanu ya'lamun. Muteeka lino Allah tabaraka wataala tusigira ekifaananyi ku nabbubi, naye njagala tutambulire wamu. Bw'otampa nnyo bwongo ojja sigala. Nabbubi amanyikiddwa, abaliwa mu biwuka ebyomutawaana, ebitemu. Bw'omulaba bw'oti olaba ng'omwangu w'okutta naye wabulabe. Naye yatugamba Allah tabaraka wataala nti ekifaananyi ky'abantu abateekawo bye basinza nga si Allah tabaraka wataala balinga nabbubi azimba ennyumba. mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliyaa kamathali al-ankabuuti ittakhadhat bayta wa inna awhana al-buyut la baytu al-ankabuut. Ennyumba ekyasinza okuba ennafu mu nsi yonna y'ennyumba ya nabbubi. Ekifaananyi ky'abantu abasinza lubaale, abaagala Shirik amuwa obugagga, ateeka akabugo mu dduuka bakasoma bajje bangi, ateeka akatanga mu luggi ababbi baleme kuyingira mu nnyumba ye mubba, balinga nabbubi azimba ennyumba. Naye ennyumba gy'ayogerako wano mu Qur'an si ye weebu. Ennyumba ya nabbubi mu luzungu bagita weebu, mu Luganda sigimanyi. Mu nnyumba ezikyasinza okuba ez'amaanyi mu nsi yonna nga za butonde, ennyumba ya nabbubi. Era ba architecture bonna, ba inginiya, ba site inginiya, baani bonna beewunya nabbubi. Centimeters ziba zenkana nga bakulaze ekintu kya nabbubi, centimeters zonna ziba zenkana ng'eruka kiweebwa ekyo, etalina lukoba lupima. N'abazimba ebizimbe byonna ebyakalina mu nsi yonna bakoppa enduka gyerukamu ewuzi ezo, balukamu emitayimbwa. Tuli fena bw'obanga ofunye omukisa n'osinkana ekiyumba kya nabbubi, wekyetegereza ojja kulaba nga wonna bawenkana. Waliwo ekiteeka 3-3 kinabbubi, waliwo ekiteeka 4-4, waliwo ekiteeka 5-5, kubanga egenda egazibwa bweti. Eno waggulu ziba mpanvu ku zeeno. Y'omu ku bayingini ab'omutawaana abatalinnyako ku ssomero. Nabbubi oyo golaba. Teri kizimbe kya bbeeyi kiwanvu kye bazimba nga tebakopye sisitimu eyo. Naye kye ategeeza nti abantu abashiriku abeeterawo bye basinza bye basaba balinga nabbubi azimba ennyumba. Ennyumba ekyasinza okuba ennafu mu nsi yonna ennyumba ya nabbubi. Nabbubi ne bw'olisanga kiweebu nga kinene kitya, mubeeramu akawuka ako, awangaala yekka, lonely life. Tuyinza kusanga kiweebu nga mulimu nabbubi 3-5, taba na famire kubanga mutemu. Byebimu ku bintu Allah bye yatonda nga bitemulaŋŋaana. Abaana bagala kutta taata, ne taata ayagala kutta baana be, taata ayagala kutta maama, ne maama ayagala kutta taata. Maama oluzaala abaana misinde bagenda mutta, n'abaana bennyini bagenda kuttingana miki, biwangala lonely life. Kizibu okusanga kiweebu nga kirimu nabbubi 2 abadan. Mubeera mwegi kati ezimbe weebu ennyumba nnene y'amaanyi, kubanga nabbubi ennyumba yayo egizimba ng'erina emigaso mingi. Mugyo okutrapinga ekikozesanga ekyokuyigga byokulya, ekikozesanga ebyokuyigiramu byaki ebyokulya ebigwa mu waliwo ebitonde nga bwekigwa mu wuzi ezo tekisobola kuweeyongerayo, kikomaawo. Kati ng'enswera, obuwojjolowojjolo obunafu. Ezimba ennyumba yo yakuwangaaliramu ate nga egenda giyambako okufuna riziki.
yennyini ennyumba naye abeera muwogo. Kati najja afuna, singa afunye abalabe teri amuyamba. Weewuunye Allah tabaraka wataala ebyo byonna bitugamba, agamba nze naawe famire yonna bwetandika bandoga gundi aloga etandika okuwangala lonely life. Anti abaana temugendange wasenga wamwe mulogo, temugendange wakojja wamwe mulogo, olwo basalako okakananga kafamire kasigadde bwe kati. Senga ne waba ali wali temayinza kudduka nga bafunye obuzibu, taata yatuganayo balogo, jjajja gundi ali wali naye batuganayo balogo, legeregere batuganayo balogo. Famire zifuna obuzibu ng'eyandibadde agiyamba wali awo, biliyoniya wali awo, baagana okulinnya embo mulogo. Mulogo temugendangayo. Famire yonna kasita eyingira mu bandoga ebigenda kufaanana famire ya Nabbobi. Bantu kubasalako ku bannaabwe, baana kubajja ku bannaabwe. Haja abaana bakyala babiri basatu, ajja Twewale nti abaana bange tubatwalanga mu bakazi bo balogo. Bano abaana ne bakulira wano, abaganda be bali wali. Kendi kiwulira nti abaana bange batute wa mukazi wo, olitegeera akanfaamu. Guli omusaayi gwe gumu. Olufamire ogikutudde. Era bali bajja funa obuzibu nga bano bali wano nga tosobola kudduka bayamba, batuganayo balogo. Eba batugaana. Kyabatugana nti mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliyaa kamathali lankabuuti ittakhadhat bayita. Abo bonna abeeterawo bye basinza atali Allah, ebigabo enzaalo atali Allah, ebigabo obugagga atali Allah, bafanagana n'ennyumba ya Nabbobi. Ategeeza mu famire ya Nabbobi, so si ekiyumba kiri kiweebwa, ategeeza mu famire ya Nabbobi tebangako y'amaanyi kubanga ewangala yokka. Mu butonde bwa Nabbobi kiwuka kya mutawaana, kati sanga binabbobi nga biringa 30 tegiba misinde. Naye olubeerera Nabbobi asangibwa ali kisapatu kimu ba khalas ng'otalo oluwangudde. Naye ebisayi nga biringa 30 tezidde okunywa. Nga Allah kyategeeza nti kasita mutandikamu ebya shiriki mu famire mugenda kunafuwa. Anti buli mwali life yiye nange okumanya kibi mu famire kibi. Abantu abakkiriza mu bandoga ne bojja n'omusharia muletera enkota y'ettooke tagikombako, kati gumanye ebyokola byatadde omwo. Bali kasuka bukasu oluvaawo bwoti nga bali suula. Nojja n'enkoko n'ogibatonera. Ebyokola alese mayembe kati agatadde omwo ffe tulye. Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa. Allah n'atugamba nti kasita abaana Adamu baatandika okulowooza nti amajini gagaba obugagga, lubaala akuwa obulamu, lubaala akutangula endwadde, lubaale yagaba buli kimu, yayita bakasitoma ku dduuka lyo ne bajja bangi. Abantu abo kasita batandika eneeyisa eyo tewali kibeeyongera mu bulamu bwabwe okuggyako shiddatul khawf. Baba batya nnyo obutiitiizi obw'ekika ekyowaggulu. Omuntu yenna akkiriza mu byandoga aba mutiitiizi. Buli kyalaba yalooza lubaale. N'okusanga obusanzi akanyonyi nga kafiidde mu luggya lwe kokkaako, banjagaza ttaka kati olaba bagala nange nfe nga akanyonyi ako. Buli kyalaba balubaale. Obusoto okusala mu luggya lwe kati wemujja nga dda gunsindikidde gunteme. Buli kalaba. Era abavubuka baffe abato tubaga nti muzimu mu bimu ku bintu ebifuula omuntu feeriya mu nsi muno kasita otandika ebyo. Tuba nabo mu mirimu eyo. For example, nze ndi radio presenter by professional. Niyo osanga presenter nga tatula mu ntebe akola ayimiridde. Togwamu yonna paka kuggwa nga yeesimbye. Mutagitulamu waliwo abagiteekamu eddogo asiraane batwale ekifo kye. Naye era ogenda omutunuulira talina gy'alaga ku lwaki. Sente ze bamusasula omusala alina ogwawuzaamu
gugende wajjajja asigaze half olwo alikola ddi ebirala aligula ddi poloti bana batabiriiko omusala gwinga bagumuwa bwagutwala mu development ze katonda baba afuna kakadde onakozesa miliyoni gwekozesa 5 onoomugoba ng'oyagala okubeera feria mu nsi muno otandika ebyo kirabika mukakitange oyo bamwe kitaffe manyi owasa bakazi bangi mukakitaffe batugamba mulogo alabika kati olaba buli byenkolako tebitambula kakati teryakuloga nokuba nterayinza kukusobola gwe manya nti Allah tabaraka wa taala yaraninga programu zizo ayagala okukuloga alina kwirijja ku Allah kasita omwana Adamu atandika okulowoleza mu bandoga aba atya nnyo ne kapo obukapo okukaaba ekiro akankana kapo oluusi ekaaba enjala egiruma oba n'ekiwundu oba enoonya banne baayo tebalaba neekola eddoboozi babuuze muliwa genda osere bajjajjaabo mbwe oyagala bafe tekakutanda nga otandika okukkiriza mugantu ago abantu abakkiriza mu ebyo ebintu kyebasooka okufunayo rahaqa shiddatul khawf obutiitiizo bw'ekika ekyo waggulu obwongo bulookingira mu kantu ako ye buli kyalaba dogo natandika okubeera Imaam asoma P4 alillahi alhamdu naye mu bimu byenzijukira mu primary wenali twasaliranga nsaza subuhi wali waliranye amaka g'omukyalo omu nga mukulu mu myaka ng'otuyita bwe tuti kati batugenda yajjanga n'asaala nga ku lujja ku shedi kuliko enkoko ya white nnyo etudde awo mu shedi esirise bwe yafulumayo waati n'ate mu mulanga kati abaali mu muziki ne tufulumayo tujje tulabe kiki ekiriwo bwe twajja kiki hajati kiki baagala kunzita bajja bange tibaluwa akasonga ku nkoko bwe yasonga ku nkoko nga yaga nti kati bibatadde ku buteeso omwo byokka bineetako ogenda kubasawo nga mukaago bisimbuluza omukubasiremu nga mugenda nti enkoko siiyo nti simanyina gye yavudde njitano girya nti gimpe oli nga agitwala gikuba ejiiko kati wali tirinaku bbiri banneyiba bagamba twakumawo ekiro nga tutikula ebintu mu bbuutu twalinamu enkoko zaffe 3 kwaliko eyawayitemu niye yatubulako kumbe bali batikula ebintu mu bbuutu nga bateeka wansi ye enkoko yatambula bwe yafuna mu kasonda ka shedi netuula omwo nebabulako ziri ebbiri nga bozo bazitwala kati ndowooza olaba enkoko emu yatubulako badda kiro sanga 8 kutikula ebintu awo nebabulako ate tebakimanya bamanya luvannyuma nti enkoko endala nga situgitaba nebatandika oginonyako kwekukabatema nti twagirabakaawo naye olwo omusiraamu yagitwala n'agirya ffe nga tugitidde kati n'ebitaliimu makulu abikola ki bali enkoko yababulako bubuzi naye ye amagezi gamuwa nti kati ekiri omwo sisula ebintu by'okukkiriza mu lubaale kutattana famire kuyuzayuza famire kugaana kuyunga luganda ekyokubiri kutya okutagambika nga n'ebitaliimu abitya ye buli kimuli badogo lumu twalina Darsu eyo sayidi z'ekayunga waliyo ekifo kiina erinnya nga Yesu gye bamuzaalira kintera nnyo kyerabira ekifo ekyo Galilaya kiri sayidi naye walako walako kati twatuuka eyo nga bantu bangi netunoonya emmotoka nnyingi netujja tupakinga emmotoka yali nkadde netupakinga mu muddo naye netulwayo kati emmotoka eno yayingiza omusota negujja gugiyingiramu munda omwo yalimu ebituli yali nkadde kati batudda netujja tulaba omusota munnaffe omu yatugamba nti emmoloka tegenda tuuka Kampala egenda funa accident nze mundeke njiveemu nimuga munange obudde buzibye eno wala sisobola kutambula muluka nga nze ndabye nako mwikati nomanyi kino kyeki bwe twagulaba twayimirira alhamdulillah netukuba netugujjamu kubanga bwe yabuguma nekutandika okunoonya obuddukiro
kubanga gwayingiramu ng'ewoze twamulekayo ffe ne tufuna ne tuvuga ne tujja ne tutuuka ne tumukubira nga tannafuna emujjayo eri ntambula emuleeta yagaa nti ogwo omusota teguyinza kujja buzi nze namugaa nti kati engeri emooka gibadde epaakinze mu nsiko n'ekimooka kikaddekadde kyalinga kitakisi ne wansi wali ebiki gulabika gwadde muli ne gutambula ne gugiyingira tekisoboka batusindike bagala batwagaza ttaka tugwe mu tuleera buli kaseera buli kyalaba tekiba kyokka waba wakikoze eki akisindise akireese yenno abeera mukyala nga alinayo bajja be tamenyeka oyo mujja wange oyo buli kamu mujja wange hatta nabamu batalinayo mujja we aga nti wayinza kuba waliyo omujja we nga simumanyi kati yankola bino kasioga nti qul a'udhu birabbi lfalaqi oba omaze okusiringawo eyo aya etegeeza olaba empagi eyo giraba empagi eyo mugiraba eyo singa mba wano nga nyera kukuba amayinja nga wekwese mu mpagi eyo ndigakuba kati yaqul a'udhu birabbi lfalaqi nze newogomye mu mugongo gwa Allah yatonda buli kintu kyonna gwayagala okundoga wena kusooka kukosa Allah iddogo lyoke lintuukeko kiba kitegeeza tekisoboka ayagala okundoga nze newogomye wa Allah tabaraka watasooka osindika eddogo likose Allah bwe limala omujjawo lijja kuntuukako kiba kitegeeza nayagala okukuba amayinja ng'oli mu mpagi eyo wena kusooka kugikuba eno nagikutula ekutuka eyo mpozi ngolese guleda niyo obuzibu bwe tumala okusoma kul a'udhu birabbi lfalaqi wewogomye mu mutayimbwa ng'ogwo mu mpagi ate ojjayo omutwe okulingiza bajja kukukuba tageti tuli fenna gwe tula eri siriika beera eyo bano baleke bakasuke banakuba nga bagenda obuzibu kyentegeeza kyekirwa bwe tumala okusoma ezo zonna aya ate ng'oddamu nti wallahi bayinza okundoga naye nka neetereze kaŋŋendeko lubaala embeera nga nembireko okoze eki kaŋŋendeko jajjago nti kaŋŋendeko olwo ojjayo omutwe wesoma sula zo atukubiza ozisoma ku makya buli swala ekawungeezi nga tugenda okwebaka byonna bibagenda okukasuuka olina protection okuva ewa Allah bikoma kuli bwe biti kubanga tebisula mumukosa biryoke bimuyitemu bikutuukeko eri gy'oli atukubiza ozisoma buli kanaku ku makya ekawungeezi ng'ogenda okwebaka bonna bakasuukirira lubaale atuuka nga waliwo empagi erimu concrete mujjudde emitayimbwa egitagambika kwekoona kuti tojangayo omutwe gubalike bakasuke ebintu bya lubaale kyebisooka otukolera okutula famire buli omu nawangala lulwe kiba kitegeeza ki bwe tufuna obuzibu tetuyinza kweyamba tegundi tumugamba jjatu nti bangamba nze ndi mulogo sijja mu maka g'oyo yaŋŋana ndi mulogo ne bwe mba nzize kusaala bukyazi mba ndese byokoola sirinnya maka g'oyo kakati yamanyi oyo ngo tumufiirwa nze temundeetera wano buli wajja wano omwana agwekire nsimbu nankani oyo mulogo temu ebyo tubeera mu families teri family egamba bandoga ne baba bwamu ani ayagala omulogo teri nti kakati munaye anti ffe tuli balogo nti kakati gwendagago ffe tuli basajja bakulu obeera mu family nga bafumbiza omuwala nga sisita ono yaddako oli baliraaniganye bagula wamu bali ne beesibira mu kikomera tebalinnya wano noga nti abange hajati Farida yaddako ono afumbiza atya muwana we nga tazibaga be mwana waabwe muwala ti nalinnya wano eŋŋumi ebeera wano yakuno mbuyali oli aloga abaana be baleme kufumbirwa ababe babafumbirwa aloga abaana boono baleme kuyita mu class ababe babayita ebyo bibi mathalu alladhina ittakhadhu min duni llahi awliya kamathali lankabuuti ittakhadhat baita wa inna awhana albuyut labaitu lankabuuti law kanu ya'lamun family ekyasinza okubeera ennafu mu nsi yonna ye family ya Nabbobi ye family ekyasinza okubeera ennafu
ewangaala lonely life. N'abashiriku bw'otandika ebyo ebintu manya teri agenda kukwagala mu famire bagenda kudduuka ku banno. Then odde mu lonely life nga teriyinza kudduukirira, teriyinza kugasa, buli omu akutya buli kimu. Allah tabaraka tutaasa. Era nga tumaliriza wa annahu kana rijalun min al-ins ya'udhuna bi rijali min al-jinni fazaduhum rahaqa. Fazaduhum rahaqa. Rahaqa shiddatul khawf. Okutya okw'ekika ekyowaggulu. Abalogo bonna abalowooza nti amajini gagaba obugagga baba n'ekintu ekyo kutya. Mulimu ensi ezimu wano mu Africa nga bakkiriza nnyo byamalogo. Ne wajja obuzikigire n'ojja n'oyolawo omusenyu bw'oti akuwa ssente zonna z'alina, omusenyu gwe nguzeewo, tonjola bigere, kankuwe ssente, naye nga olina gwe ejjini gwe ne lubaale gwe. Just kutya buti. Waliwo ensi ezimu wano mu Africa ng'enjala ebaddeyo kuluma nga tolina kyakulya. Otayiminga mugagga wajja ekigere n'oyolawo omusenyu ng'akulaba. Oba ogenda funa ssente. Nyamba, tonzita, tomalaawo. Tiahampayo obukadde 2 nno ng'akuwa. Baba batya nnyo. N'ebitaliimu makulu ate nno nga muntu muyivu alina n'eddiguli. Naye okulaga nti ffe tutya Allah tabaraka wa taala. Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyaa'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ezo ziba sitaani na sitaani zirisanganya ne banne baazo, kutiisa banne baazo bali abatiitiizi. Temuzityanga mu abakkiriza, mutye nze Allah wammwe. Bw'atugambye mu Ali Imran, ezo shaytaani zitiisa bannyinizo bali abati abaazikkiririzaamu edda. Gwe tozityanga, tya nze in kuntum mu'minin. Bwe okakasa oli mukkiriza oba si kyo ogenda kwegatta ku ttiimu eri entiitiizi balina famire yaabwe. Ndi Imaam najja nankumbi, tuba n'abavuka bajja okusaala, bavuga piki boda. Tugenda okuva lumu mu asiri nga boda ejjembe ebreeki kuliko akaveera ka bbulaka mukamanyi kaba n'obukono, ng'akakono akamu kayingidde mu breeki. Kati ate empewo ng'ekafuye nga kazimbye, empewo yagala katwala, naye olwokuba kafunye wekeerookinga bwe kati ne kazimba bwe kati. Nze nakulabira nnyini boda yagamba nti eno siddamu gituulako, bagenda kuntomera. Tulina fitina z'amaanyi ku mulima wo Imaam, kankubuulire, kati bano bagala kunzita. Ne mugamba kiki? Tulaba amayembe gaago. Ninga muga nti kano kaveera kalabe, nenkanyiga. Empewo ebadde ekatwala nga kayitawo, ne kalookinga mu breeki, mu kagalo ka breeki kano. Nenkamusi yagitundira awo. Tuyaddeyo gikwatako. Kyekiri Allah kyatugaye nti abo innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyaa. Shaytaani bwetu bwetisatisa bannaayo nga yatidde dda. Nagezaako okunnyonnyola omuvubuka wapi, yagirekawo badda kuyisha na muguzi n'agisambamu ng'eyaka, nagaa sente njazireeta, saamanya byaddako. Teyagijaawo, yagaa nti wenjituulirako ne nnyingira meyini, nze mbuyaga. Empewo temugimanyi, ifuye akaveera kawewuka. Naye ye obwongo bumutegeeza nti fitina ze tulina ku siteegi kati bampeereza. Ne mubuuza kati ova kusaala ki? Biki byova okusaala? Ne magaribi yadda, ne isha nadda. Kati ku isha omugunyi yali azze, ne bamukireka bamwa n'obusente butono kubanga yali atunda apakuuka. Ebyo tobikkirizanga mwana wange, fe obulamu bwaffe abulinaye Allah tabaraka wa taala si lubaale. Lubaale kitonde kinafu nga ggwe, nakyo kitonde butonde kinafu. Wawulidde? Nga naye bw'olina obunafu samweya, nakyo kirina obunafu. Otyanga Allah w'amaanyi. Bino ebirala biveeko. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Waliyo enzikiriza egamba nti omuntu azaala omusota, ennyanja, engo, era olusimba mu kuziika ne wajja omusota nti temukuba nakato aze kuziika babirye ng'omuwala yafudde. Bambi yategedde mbu munne afudde ajja aziike. Ebyo mbirabyeko mu kufirwa kungi, ne wajja essota eddene terikoonwako, muguwa amagi aze kuziika mulongo munne.
ekigambo ekyo kirudde mu ggwanga wano waffe nga kitambula era kisaasaana. Nze ne bannange abamu twawalirizibwa okukola research ne tukiwa obudde ne tukola research mu bifo bisatu. Twasooka ne tugenda mu malwaliro amakulu mu ggwanga ng'Emulago, Ensambya, amalwaliro agaludde mu field. Ne tusinkana abakyala abakulu mu myaka nga 3 nga azazisa bakyala. Wali ozazisiza ku mukyala olunaku lumu n'azaala obengo n'omuntu oba n'omusota nti sikirabangako. Natandika okuzaaza wano mu Gwamiini nakati sikirabangako ekyo. Eddwaliro limu ne tusinkana abantu ab'enjawulo be tusuubira nti basobola tulimba. Ne tugenda mu ddala n'eddala ne tuvayo ne tugenda mu bamulerwa be bazaazisa abakyala mu nkola eya magezi maganda. Bo yaba teyasoma taba medical doctor naye baba balina obukugu era bazaazisa bulungi abantu. Ne Amina bwe yali azaala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulerwa ye yamuzaazisa bamitanga Thurayya, bamitanga Ayman radhiyallahu anha. Ayman yazaazisa Amina nga azaala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali magezi mawarabu, sigayinza kuba magezi maganda nga mukazi Mwarabu. Amakulu amagezi agatali masome. Nitugenda mbamulerwa nabo ne batuwa ansa yemu ti ti omuntu azaala omwana nengo tikirabangako. Zizaziza okuna bakazi kugira bamala ku kyalo nisikirabangako. Nitugenda mbasamize bo ne batuwa ekituufu ti wano bibaawo. Naye twagenda okimaliriza ne batubuulira nti sheitaani yekiwunda nemulaga nti azadde omwana n'omusota oba nengo so si nti abavuddemu ye muli. Era abazaala ebyo tebagenda na malwaliro babizaalireyo mu lubaale waabwe, tebagendayo malwaliro kubanga oweddwaliro tayagala komedi oyo. Naye bali sheitaani zibalimba nti ozadde omwana neki so si nti engebe efutuse muki sheitaani ze zibazanyirako. Azadde omwana n'omusota era bo tebazaalira malwaliro, bazaalira eri olwedde wajjajja yennyini oli muzukulu ayo we batyawe babazaalira. Kitegerekese bulungi. Research ze twakola twajjayo ekyo. Azadde omwana n'omugga mayanja bazaala muzaale drama oyo drama. Kiba kitegeeza singa omuntu azaala omwana nengo kiba kitegeeza nengo ku ttale esobola okuzaala engo n'omwana omuntu ekitasoboka. Singa ffe tusobola okukikola kitegeeza n'ebiri bisobola okukikola. Oba omusota ne guzaala ebiri nga kuliko omuntu n'omusota. Ebyo amashayatin tubifenna. Allah tabaraka wa taala bitukingirize kubanga bivamu abo babikiririzaamu sheitaani ne balimbiralimbiraawo. Wazayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum fasaddahum ani s-sabiili fahum la yahtadun. Sheitaani bwetu bawundirawundira ne basiigirasiigira ebifaananyi ne babitwala ne bava mu layini era kiba kizibu okulungama. Kyova owulira nti temukuba nakato temumukwatako weyaze kuziika babiri yategedde nti munne yafudde najja. Esotadde ne bwe riti abaziisi ne balyoka bawuna emiwabo kubanga tosobola kutuulawo jamaani. Esotadde ne bwe ti tuli wano mu makungubaga g'omugenzi sota liri awo oba muzira. Naye nze okunzizamu oyo drama mba sikyaziise nva obuvi ani gwoteka mu drama. Twaze kuzika mbu omusala guli walina guze kuzika mba nagenze dda nja kuzanyira ku balala sinze. Naam, byonna tubiwulidde toddanga ewange buli wojja omwana ekiragwa emusimbu nagira nanka nojja n'eddogo naki todda wano. Ate obusiraamu tukubiriza okugatta Oluganda kale tonalukutula. Sikwagala mu lujja lwange tondeetera birabo byo. Ate Allah atugamba nti walladhiina yasiluuna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuuna suu alhisaab. N'abo abayunga olwo Oluganda Allah lyatulagira okuyunga ayogera ku bayunga nga basuuta. Ekisookera ddala Oluganda bayunga luyunge kubanga lukutuka buli kaseera. Ekyo kimu. Ekyokubiri
bw'obangayo ne muganda wo yenna nga mukwatagana nze nakwatagana ne Ibula tulyoke era nze gye ndaga oyo ate kati alyokawo wayunge tewakutuse oli akugoba gy'olina okulwana kubanga olwedde wali okutuse tojjanga wano awo ate tovaawo ziguni nakugoba wano ndeetera ebisiraani nondeetera nankani amajadu awo wakutuse we tulina okuyunga ennyo bw'olabanga ng'olinayo oluganda lw'omuyombe temukwatagana watugamba awo toddanga wano ondoga enkyawokeera nja kukutema ejjambiya wallahi ntema banziike baliga nti muganda yamutema nze uno kubanga shaitaani beesankalanya lukutukire ddala kati ate mwe babiri bemukutuka n'abaana bagenze kutuka n'abazzukulu ani yagamba okolagana n'abantu b'ennyumba eyo kitaffe yatuuka n'okufa nga takolagana na taata waabwe kati ate gwe okimayo ki obujulizi abataata kati gwe yungawo kitaffe twakulajja mu lujja luno bakitaffe baali bamukwano batuuka n'okufa bamukwano kati gongoba oti naye kazitaga nti ogendayo okimayo ki nga n'ekitaffe yafa takolagana taata waabwe abanga asomye aya Qur'an eyaka ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era babuulira mu lutuulo olwo bavaawo n'ekigambo eki kitaffe yetakolagana naabo naffe tubavuddeko kye bayita okuyunga oluganda ono gwe mufunye naye obutakkaanya oyo gy'osookera kubanga oli Ibula olwedde mwayungawo dda wali okke so sinzawo bonna nabavaako nze nasigaza Ibula mu famire era gye ntwala ebirabo gye nkyala oyo ali okke tewakutukanga bali abagoba mu maka gaabwe tulina okulwana wagga nti omuguwa gugwo guyunge nga tegunnakutuka tobabuuza nyungebwa sibe guli kwata omuguwa ogwo guyunge babuuze wa wemba nnyunga seba wakutuze naye bagukuleetera nga gutusemu PCB naga nti obuyunge era osiba busibi bwoti kubanga oba okiraba awo wenyini tetuvaawo tujja n'amajadu wano nti sina buzibu sigalina naye nja kujja ebyo ezo ŋŋambo z'abantu tebatwawula tuli ba Luganda obusera mbukubiza okuyunga Oluganda mujjukize tuli ffenna owooluganda lwo yenna buli woba nga tokolagana naye ate eyo Allah gwalagira okuyunga mu miitingi z'ekyalo eza famire mu byalo nga tugenze nze nva lyantonde oyagala toyagala mubaamu ow'effujja atabula eyekandagga n'ayomba olwokuba ffe tuli baavu kaga tetweyogere kati abo mbaga naye lwaki tetumujjanga mu miitingi zaffe kiri haramu ate oyo takwatwako oyo takwatwako ajje wadde atabula waffe wa Luganda lwaffe ffe tuli banaku tetuuteese oli omugagga yateesa wallahi nze nja kuva mu miitingi eno nti miitingi eddako temumuleeta nedda gwe tusooka okukubira essimu abeerewo anti olutandisa okutula kacyankalanye yoyo waffe tunamugabira famire endala mu famire zaffe Allah ateekamu abo bwe batyo tugezesa togoba ayinza ovuma avuma olukiiko lwonna n'alumalawo kyokka nga mumugulya n'emmere gy'alya n'abaana be mubaweerera tewali buzibu ye waffe mumuleka bavume so si kati juzi yavuma n'omukulu w'ekika n'amukakkanya mu bantu kati muzza bwaki akomewo tetuna gye tumugobera wa famire yaffe abo Allah abatuteeramu n'atugezesa nabo aliwo batunayunga Oluganda temumugobanga baba beekandagga kyokka ate baba tebalina wadde Simoni naye nga ssebo akyankalanya olukiiko nga babiliyoni batudde awo n'abagoya mwenna n'abasirisa tebijja kukola wano nsijja kukkiriza ekikuffe temwagala tuteese olwokuba tulina ssente abasente bokka bateesa kyokka nga teryamuganye kuteesa abo be baffe nva ku nsonga y'okuyunga Oluganda ekimu ku bintu eby'omutawaana bye tutamanyi ekimu ku bintu by'omutawaana bye tuyisaako amaaso muzimu ku nsonga ezikufuula feriya mu nsi muno eyasoose twagyogedde bandoga kasi todda mu bandoga khalas tolina kyojja kukola buli kasente koofuna kagenda kujajja buli kasente koofuna kagenda wa tolina kyonza nagula poloti then ekirala ebifuula omwana adamu okubeera feriya kukutula Luganda
kukutula luganda. Baganda bwe bagobye waka mulukuba wasa omukyala tabagalawo. Temujjanga wano munkubiranga simu ne bawereza sente ne muzitwalira maama. Oyo yennyini akugobeseza baganda bo olugira nga omusajja amukubbako. Watugobe waka n'omukazi naye akudduseeko kati osigadde mu bbanga. Omukazi takugobesanga abantu be waka kubanga enkya akudduukako n'afuna omwami omulala. Watugoba ate naye agenze. Tosigadde mu Stensen. Ekivaamu yibula wallahi jangu yibula muganda wange oli muganda wange naye mwangobe waka ne munnoowo genda obeere ne munnoowo nti ate naye yanziruseeko yafunye omusajja kaakati mugende nti gwe nnyaba bo tebabakwatako mu shali yaabo ogwo musaayi gwange oba waliwo kyebakyamiza be baffe tunakitereereza muno tuli fenna okukutula oluganda nga bwe mbaga nti tuli basajja bakulu tulabye ku bintu. Nalabako omwami omu ng'akutula oluganda yagana bakadde be baavu biki n'afuna famire engagga neyefikisinga eyo be bamuzaala naye nga talina kyayinza kukola musajja wattu buli kyakula tekiyitamu buli kyakula tekigguka. Tuli fenna Nabbi sallallahu alaihi wasallama ye nannyini agriculture ataalimako n'olunaku n'olwo era tulina omulyango omulamba ogwogera mu agriculture ali mu nsi y'amalungu nanjazi teyalimako naye abasoma agriculture mu universities ne mu secondaries nawa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye kabaka w'okusomesa agriculture. Naam era tuyita baabu almusaqat walmuzara omulyango gwe baguyita baabu almusaqat walmuzara. Ekimu kubiraga nti oli teyali muntu wa bulijjo annyonnyola ebyokulima nga teyalimako n'olunaku n'olwo era bwekka kutanda n'ova ku byayigiriza mu kulima obagenda kukola haramu. Sallallahu alaihi wasallam tewaliyo koosi n'emu ku yunivasite awo esomesebwa nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyali mukugu waayo. Mass communication tirenza kwenkana Nabbi sallallahu alaihi wasallam taliyo. Kati nogenda mulo eyo yonna yagyesigaliza medicine public administration human resource kati genda mu military era kyolaffe ebya military tubyogera kubanga nga bwe tuli wano ffenna batutwalirawo abantu baffe baddayo natulaba nga oyogedde ku military ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuli ffenna okujjako bikoosi ebyobuseegu abaana beyambula abawala bebukire abantu mu bbanga ebyo bikoosi byabwe ebyobuseegu nedda binabitayinza kudda mu buseegu ebintu ebyomugaso ebintu ebyaki ebyomugaso. Tewaliyo koosi neegi eri ku university nga temulimu aya wadde hadisi wabinanga sheekh eyo nga tugaa nti gwe mbulirayo koosi emu gyewanyi ku university nze nkuwe aya oba hadithi nga sivudde wano eri musajja mugezi nnyo nga tosobola kugyogera ntakubulira ate agenda ogikonako nga nayo ayo ogimanyi. Tuli ffenna kati mu byagulikalikya mubimu ku hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tunyonnyola obulimi bagende nti mulyango mulamba ogwogera ku byobulimi. Naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai'u thimari hatta yabduwa salahuha. Yagaana sallallahu alaihi wasallam okugula ebimera nga tebinatuuka kuleva egulirwa. Kati ng'omuyembe nga gumulisizza kati eno sizoni ogwo omuyembe nkuwe sente meka omuti gwonna mami miliyoni 3 nosasula yakigaana. Emmwanyi zimulisizza zimpa sente sizoni yonna ngikuguze lwaki wayinza okuba wali azamanya munne guyinza okugenda okubala nga sente wampa ntono oba guyinza okugenda okubala nga nakuwa nnyingi naga muliyinde paka teri guyinza okugandiza sizoni yonna ngiguze eruwa eyinza okubimulisiza ebimulinga byamaanyi enkuba ya muzira n'ebikuba byonna nebiwa ku ttaka nze wansasudde edda sente zange
kati nsimanyi omusiri gwa muwogo gwonna ogwo ngugusiza mpamu miliyoni 30. Muwogo ali mutaka manyi waliwo yatabala kuliko okuli omunwa ogumu kuliko esatu kuliko ekimuganyisa kyekiriwa wabawo obulyazaamaanya kwomu. Kiba kizibu nnyo okuba nti sente zewampadde zeezo zennyini munaagenda okumala okungula nga kuliko eyabbye munne era mumaliriza akasajja ku mutima kakoze eki waliwo obuzibu seeka yagawo naasinga okutawaanya ono era ndowooza omulaba aliwa Sumani yasinga okutawaanya nga tumaliriza nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga atuyigiriza okwesamba obulyazaamaanyi. Nze njagala oŋŋambe nti omuyembe ogwo sizoni nguguze mumalirize nga sente zadde ntuufu tekisoboka kubaako agenda ofiirwa ya imma onajja kumera akasajja ku mutima ng'ofunye emiyembe mingi nnyo yadde abaze kitono kale emiyembe gyange gyonna gigenze bwe gityo sente yampadde ntono oba okumaliriza nti sente zange namuwadde nnyingi eno sizoni nti yabaze tuli fenna kati ekyo tekikkirizibwa nti emmwanyi sizoni etuuse bimuli bigize jangu otuwe sente wano bajja teekamu sayansi mungi bla nedda oba oba bulyazaamaanya okuggyako nga waliwo bino wammanga tukola bizinensi nga tulina sente tuli fenna tukola bizinensi nga tulina sente oyinza okuba nga wemmwanyi ogenda mumugulako katugeme miliyoni emu naye nga bwemwayi emitwalo 3 gimuyambeko mu nnimiro bwe munaaba mugula ojja ssala kuli ekyo kikirizibwa so si nti nze wonna sizoni njiguze bwe bisala osukkirizibwa okugamba nti kankuweko ngenda gula miliyoni emu naye 3 gano gakuyambeko okukola n'abakozi bo tayimu eneetuuka nga tubalaŋŋana so nga tayimu eyinza n'okutuuka nga n3 ago balina gazabuza nga sizoni yafa ekire kyenkuba kibeera eki emaali yonna netokomoka nemutasigaza wadde ekire ki oba perekete wakasana najja nayo kyebimuli byonna ekibuzo ekisembayo tusaale Asumani tatabule وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم